jako akawuwo ekikanga kigenda okwetaba nate mu mpaka z'ebika by'Abaganda kikyalengako wano kuba buno bwe butaka bwaffe wajja gyaffe Bambaga ebambaga Semuto mu Bulemeezi ekika ky'entalaganya wekisibuka ng'ebika bya Buganda biri mu keeterekerero k'okuggulawo empaka z'omupiira. Omukulu w'ekika ky'entalaganya omutaka Bambaga atongoza empaka z'omupiira ogubadde wakati w'Abentalaganya okuva e Kampala n'abo ababeera mu Bulemeezi. Omupiira ogusambiddwa Abentalaganya e Kabeera bameze ab'e Kampala ku ggoolo 3 nga bo tebalina gye bafunyeeyo. Ssentebe w'ebyemizannyo mu kika kino Kaddu Franka ategeeza ng'omupiira guno gendereddwamu okunoonya abasambi abanaliikiriza ttiimu y'ekika eky'entalaganya. Olwaleero tutongozza era nno tuggulawo okulaba nga tunoonya ttiimu yaffe y'ekika katugigatiizako abanaafadde batusambira emabegako. Ttiimu ziri wano emabega mulengera mu background bali mu kusamba. Bwe tusanze wano ku butaka ebambaga tuli wano ku kisaawe ekyakakeeka bali mu kweraga bulungi gukyagenda mu maaso bulungi naye kye tusaba abatalaganya mwenna abali eyo mweyongere okuwagira. Konde Abdul manejja asinzidde wano n'aweera okusitukira mu mpaka z'ebika omwaka guno. Kinyo ttiimu ey'ene Kabeere gyetusibuka n'evudde e Kampala ey'entalaganya zombi okubeera nga zisobodde okwegezaamu era zisobodde okulaba nti tufunye abasambi abatuufu abajja okulabika nti basobola okuleeta engabo mu kika kyaffe ky'entalaganya kwasajja gyaffe Bambaga. Leero kyempadde essanyu anti enkola gye tutandikiddeko olaba nga y'amaanyi era tusuubira tujja kukola bulungi mu bika z'ebika bya Buganda. Tusaba abazzukulu mwenna ab'Abambaga ab'entalaganya mwenna abazzukulu b'Abambaga buli omu ekiba kimusabiddwa okubeezaawo n'okuyimirizaawo ekika kyaffe tube nga tuwaayo obuvujjirizi okuba nga tusobola okutambuza ekika kyaffe. Entalaganya edde ku ntikko mwenna gye muli bwe baba bayise mubeere wamu bwe tujja emitiiyana mwenna mujje. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Entalaganya edde ku ntikko mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kutuusa okusima kwange eri akakiiko k'ebyemizannyo minisita w'ebyemizannyo Emmanuel Konde ssentebe